line kati ono bone babakubye kati badduse embeera nga bw'ogiraba wano naye kati eno line ya gavuma ogiraba bweti kati oli abadde avuganya NRM bakoze fujjo nga bw'okiraba the situation nga bw'olaba kati bali bagenze era badduse naye nga tebalina buwagizi kati bagize wali omoiri bamukubi wano bayayi bamukubi wano kulonda kwa wano akavuyo deka abayaye bakuba munnamawulire wano kati bavudde ku layini ono abadde avuganya wano avuddewo ku layini tandika Olina video na jokute. Olina video na jokute wana mwana gani? Jimpereza. Bwe tutuuse ku poliisi Natete bwe tubuliddeko kwaba abatuukibwako ne bagamba ensonga yaffe nene twetaagira munene DPC era ne batugamba nti tukomewo DPC gwe tuba tuzigamba era nesaba kakati bwe banaamala otukolako nga tuddayo ku poliisi naye tugenza otuuka wano ate ne batukubira ne batugamba nti abatukubye batuuse bo ate ku poliisi ne bakola statement si be batukubye nti ate abooli be batukubye ninga abakubye muyina be mulabye abatukubye obutambi tubulina ababaddewo babukutte kubanga kamera zaffe ffe baazitutte naye zibadde live ababadde ku mpewo za KSTV balabye kiki ekibaddewo naye abantu ababaddewo bakutte obutambi era mugenda kubulaba kiki mwandiyagadde twaliyagadde ensonga zino zikwatibwe mu bwenkanya bwe tuba nga tutuuseko ku poliisi tuli bannamawulire tulaga ebitambula mu ggwanga bwe kibanga ekizibu kituuse ku ffe naffe twagala ensonga zaffe bazikwate mu bwenkanya kino sikisuubirangako n'olumu kubanga ffe tubaye tugenda bugenzi mu maaso byesinga mu kulonda olaba mulimu emivuyo naye nga sijja emivuyo egiriwo nti gitiisa oba tiwali emivuyo egitiisa twasoose naye kwekengera nga tulaba lyasa alondesa yalwisizaawo okulonda ate nga bwakuba n'amasimu bwakuba eri amasimu kati nga tetutegeera butegeezi ki ekigenda bugenzi mu maaso oba bageza kugula obudde ndowooza nga yena abantu bagezaako okulinda oba ab'enjawulo so tuba tukyali awo niwaba omusirikale omwajja omukulu wabaddewo n'omulala abadde muleeyi abadde ayambadde t-shirt ya muhoozi n'agezaako kumulagira londesa abantu balonde bave wano biki ebyo alondesa n'agaana bwamala kugaana after omusirikale omu yabadde ayindubaza alina amayinja gabadde asatu ge yatuuse ne bawukanya bakandidate negamba mukole bukozi layini mulonde nga waliwo distance ya segunde nene okulonda ne kugenda mu maaso bwe batadde abantu okulonda ne bajja misinde nga badduka ne bagenda eri candidate gwe baagala kati layini eyono omu akulembedde nebeerako abantu bangi naye eya opponent we kyeyune gwe tutegeddeko nti piso naye yesimbye okugwa chairman LC1 ng'eriko abantu nga 35 kati ne bafuuka batono mu kufuuka batono ate ne bagezaako kwagala kugifunza kugijja mu meters nga 20 gye babadde bajje bagigate bugase muno kati nga ffe tukavalinga buli kimu agavubuka agaragiddwa ono Jackson eyesimbyewo piso
kwe kujja emisinde ne gatandika kutusamba ensambagere bankubye ebikonde muno n'ensambagere ne batuggyako kamera ne batuggyako ebikozesebwa bye tubadde tulina kati netugwa buguzi actually nabudde bugwi wansi nga simanyi na biki ebikyagenda bugenzi mu maaso kutuusa gwe banjoddeyodde era okutuusa gundi bwe twafunyemu olungu bangu ne tugenda bugenzi ku poliisi kukotinga yasu musango ku poliisi tugenze kutuka ku poliisi betusanze ne bataki kugamba ate mulindeko diso yalina kukola DPC yalina kukola bukola ku nsonga yamwe engeri ya political ate nga ya deployinze yasa abantu abagenze mu field so netusigala nga tulindire ddala yasa ebbanga libadde ddene tugamba okay kale muyingiza omusango gwaffe mu gundu tufune reference number ffe tujoke tweyongere obweyongezi mu ddwaliro agamba musobola kugenda bugenzi mu ddwaliro naye reference number temukola ki mugenda kugifuna gyasikuwa mugenda koma omusango egundi DPC nga waali kati so kwe kujja buzi wano mu ddwaliro twakatuuka era bwe tumala kufuna ku bujanjabi ne tufunamu ku maanyi then nsobola kuddayo buzi ku poliisi tulabe ki ekigenda mu maaso. Owulira otya muli? Mpulira bubi nnyo, obulumi nina bungi omutwe ebibegabega kifuba obulumi bwo nina bungi ddala. Kiki wandiyagadde? Kyanandyagadde kufuna bwenkanya ebintu byaffe bikomezebwewo then n'abantu bano okunyonyola okukwatibwa bateekebwe mu mbuga z'amateeka banyonyole kiki ekyatukubiza musango ki gwe twakoze ffe kubanga mbadde tubadde tusitreaminga live ku ACV buli kimu kyonna kigenda bugenzi mu maaso akutendooza abantu bakirabye ne bewunya ki ekigenda bugenzi mu maaso mu ggwanga kubanga tubadde tumanyidde nti abakuumaddembe be balwanagana ne bannamawulire naye kati essaawa ze n'abantu ababulijjo abeesimbyewo be bakozesa bakifeeso kutukuba kubanga baalagiddwa bulagirwa tebeetuminkiriza. Kati bo muzaako ki kati obudde buno emuva wano? Kyetuzaako tulina kufuna bufunyi kuddayo ku poliisi kugulawo omusango wadde nga bagezaako kubikyusakyusa jasi kubifuula bufuzi kirala ebintu byonna byakoleddwa mu lwatu ate n'abantu abamu sitiiru kuba tukubye kuliko eyakulembedde yasoose nze okunkuba amanyikiddwa kitaawe niwa wansula n'amanya ge gamanyikiddwa kati so basobola kubuzabuza byonna naye kijja kuba kizibu yasobola kubuzabuza byonna then ekirala waliwo n'obubonero obulala bugenda kulaga nti ono mwennyini yono kwa waliwo obujulizi bwe tusobola kwogerako jasi ku kamera. Dr. Ishak wana ku First Care ebulaga abakulu abavudde ku KSTV tubalabye era badde balina obulumi obw'enjawulo naye okusinga ku mitwe era nga bulagamu n'okuzimba mbeera omuntu akubiddwa n'ekintu kugamba ekiri blunt. Babadde tebalaze nnyo obubonero bwa kufuna kukosebwa ku bwongo naye ng'obulumi bwe buli ddala so tubawadde eddagala libukkakkanya nga twongera okubeetegereza wabaawo obubonero obuyinza okujja oluvannyuma oba nga okwoneddwa ku mutwe oba nga okubiddwa mu lubuto mu ngeri etali bulungi naye bwe tusigadde nga tubawadde eddagala nga we bakkakkana nga otwegongera okubeetegerezaako mu nnaku ezijja tulabe bwe banaaba bali.